Uganda at large mu mikwesese gyendi nnyo newankubadde ng'emabegako awo abantu babadde tebampuliza ku mukutu ng'oggyeko ebizibu bye tubadde nabyo ebyokubeera nti abasajja baatukwatamu kale kwegamba ng'era olaba emirimu tugikola bwe tuti mpolampola naye mabegako awo twagwako ebizibu abasajja baganda bange bwe batyo banjoola abasajja be bamu ekyomukisa omulungi nasobola okutegeera baani abakiri emabega okubalabako naye saategeera nti oba bavaawo oba wa ani abali emabega kale abantu bangi wano ku Uganda at large babadde bambuuza Uganda at large byali bitya tubadde tumanyi mu mikwesese tebasobola kubeera nga batuukayo emipiira giri seefu n'ebintu bingi nnyo tunyumize byali bitya muganda wange ng'era bwe mumanyi nti teri kitasoboka togambanga nti never era nga kuno kwali badde nga kwegendereza eri buli muntu yenna naddala ku abo ababakubira amasimu mikwano gyammwe tulina okusooka okulowooza ennyo lwaki ankubira nnyo mu kaseera kano lwaki ayagala okunsisinkana kwegamba omuntu waba kubira amasimu ng'akulaga ayagala okusisinkana ayagala okukulaba naye nga alina kugamba byakugamba nga wooli physically tasobola bikubuulira ku ssimu bwe bityo ebintu ebifaanaganako bwe bityo olina okusooka okwebuuza nti gundi aŋŋamba kikubanga omuntu eyankubira essimu nali mumanyi naye nga soogerayogera nnyo naye gwolwo yankubira essimu ng'alaga anneetaaga nnyo naye nga munnamawulire era oluvannyuma bwentyo ne mukakasa ati kale nja kusisinkana nandagirira waali ne ŋŋendawo bwe ntuukawo muganda wange ekyaddirira yali jeeke era omusango gwe baŋŋamba gwakubeera nti nina abantu benjogerako n'ebigambo byenjogera oba oli awo ebirumbagana abantu abalala n'okutyoboola kale bwe ntyo awo wennyini bwe bankwatira era opposite we wali ne poliisi we bali batadde omusango bansaza busaza kkubo paka munda era omuntu gwe nakubira yali wa Najjadda Investments then yaddaku yali Mama Shuraim essimu ne baginzijako ekyomukisa omulungi essimu erimu password nga tebasobola kubeera nga bagijjamu awo ate era nagikwasa omusirikale awo ne bawandiika nti bagikoze eki ebintu byendese awo n'obusente obutono bwe nalinamu mu nsawo kale bwe batyo bamaze okubeera nga bankwata kati ntandika okubeera nga ndowooza biki ebiri mu musango gwabwe naddala baani abakiri emabega enkeera nga mmaze okusulayo bwe batyo bampita era mu kumpita eyali akola ku fayiro ndowooza yakolera ba CID ndowooza gye bantwala akola ku fayiro gye yantwala nambuuza omulimu gwenkola ne munnyonnyola bulungi nnyo kuba yasooka kumbuulira musango gwe banvunaana nambuuza mulimu ki gwokola ne munnyonnyola emirimu gye nkola muga emirimu mingi ne mubuulira ogumu ku jjo naŋŋamba ate ebya social media biboogerako bwentyo ne munnyonnyola era ne mubuulira engeri gye nkolamu amawulire gange agawano n'ageebunaayira n'engeri gye nfunamu byenjogerako ne mugambira byenjogerako bye birina awalala yonna mu mawulire amalala yonna sina media house gye nkolera yes nazikolerako naye kati nkola byange era emikutu gye nnina gyange ng'omuntu kati olwo wentegeerera abantu abakiri emabega era nga si muntu omu wabula kye nategeera nti kirabika nga naffe eno mu nkola eya mwoyo gwa ggwanga nga twagala okuleka obutaleka jjinya na limu nga sirivuunule twogera ku ebyo ebiruma abantu oba okuvumirira ebyo
ebitatanya eggwanga, nabali abali mu kintu nabo bo nga bo beekozeemu omulimu, era omulimu gwe beekozeemu bwe batyo ne bakuŋŋaanya abantu booli abamanyi ku bya kompyuta, kwegamba bakalimagezi baabwe, ne batandika okugenda nga bakyankalanya emikutu, bateekayo okwemulugunya eri Google mu ngeri y'okubeera nti nno bano bakozesebwa ebigambo ebivuma oba batyoboola bakola batya bwe bityo. Kati nze ku keesi eyange wenkitegeerera nti bano basooka teekayo bwe batyo, bwe balaba nga ekyo kigaanye ne banvuna n'okozesa ebifaananyi byabwe nga tebampadde lukusa. Era Google n'ekikola ki n'ekiŋŋamba kati eri penalty esooka ebyanga eggwako mu myezi 3 ne bannyongera endala, era nga bwe mubimanyi kati we mbategeerera awo. Kati ekirungi nti omukulu ono akulira ba CID ku poliisi awo musajja munyankole, naye ayinza okuba y'omu ku abo abantu kwegamba abatayagala kunonooza bitabakwatako nnyo oba bintu kubitwala pasono. Musajja yali nyoto nnyo kubanga yannyonnyola n'agamba nti bino gye biraga ndabayo kitegeeza birimu ebyobufuzi, naye kyenjagala mumanye nsoose n'empuliriza enjuyi zombi, nga mpuliriza lumu ku lumu, ono muwuliriza byaŋŋambye namwe bye muŋŋambye mbikoze ki, kati ntegedde gye bikola ki n'ebirimu ka elementi k'ebyobufuzi. Naye wano tuli ku poliisi, tukimanyi bulungi nnyo nti wano tulina abantu ab'ebibiina bingi, DP, NRM, NUP, FDC n'abalala, UPC. Kiba kitegeeza nti poliisi erina bakwasaganya bonna. Kati tosuubira poliisi kubeera nti ate ogisobola okubeera nti egenda kuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi n'ekimu. Wano we tuli mu ofiisi yange, ekyo yakinnyonnyola bulungi nnyo. N'agamba nti kakati ekiriwo twagala okumanya mmwe ono mubuulire bimuvunaana mu bulambulukufu. Ne bannyonnyola mu kunnyonnyola n'abagamba bwe kuba kuvuma yavumaani, yakozesa bigambo ki, omukutu gwe kuliko emboozi nnyingi, mboozi ki, mu muyinza oga nti yavumira gundi nga baagala simu yange, tuwe simu yo. Olwo mmaze omunnyonnyola mugaye nti bano ekizibu kye baagala oba ekikulu kye baagala ye simu yange. Bwe mbawa essimu yange bamanyi basobola bwe mbagiramu password basobola okugenda butereevu mu chano yange ne bagideriitinga buderiitinze kubanga eri biganye. Era n'ababuuza lwaki mwagala simu ye. Bwe yali aggulawo omukutu mwe mwali mulaba ebyo bye mwalaba mwabirabira ku simu ye ku bonti nedda twabirabira ku zaffe tikati mutulagire ku zammwe. N'ababuuza nti bwe okuderiitinga omukutu gwe bwe yali aguggulawo ya olukusa yalugjawa wano ku poliisi mwe mwalumuwa ani yalumuwa ku bonti Google. Lwaki temugenda ku Google nammwe ne mukomplaininga nange ne mugaa nti anti bakomplaininze biganye tebalina bukakafu. Kakati ono abagamba kale kakati mutulaga obukakafu twagala tumanye ekisooka ani avunaana baavumaani oba atyoboolaani era mutubuulire n'ebigambo bye baakozesa olwo tusooke tufune obukakafu bwe mwogerako nga mutulaga ebigambo ebyo nga abyogerawo wennyini nnyini era mutuwe n'obukakafu nti yakola ki yabyogera nga tebabirina kubanga oli yali alinze omulala wali awandiike then tuwulirize emboozi era ng'emboozi yagamba bawulirizeko eddakiika 5 ne bagamba nedda 10 ko kati tuwulirizeko eddakiika 10 naye kati nga bano nga bagamba nti gwe just clickinga ku mboozi yonna gy'okiriikingako n'abagamba tekisoboka mutubuulire specific mboozi then oluvannyuma ne balondayo emboozi emu awo ekyomukisa omulungi yali ekwata ku paalamenti era byanguzi bwe bityo nintandika okwanjula mikwesesa biki nentuuka mu makati awo nenjogera ku mbeera ku nguzi engeri gyekosezaamu eggwanga nenjogera ne ku poliisi engeri gye basula obubi mu buyumba wali ensambya. Kati eddakiika 10 zaagenda okuggwako omupoliisi n'abagamba nti Saidi n'abagamba naye byayogedde eddakiika 10 ziweddeko sirabyemu kisiwulirangako ate siwuliremu kivuma nti nedda twongere mu maaso nga tuwuliriza nagamba nedda
mwatugaye tukilikinge ku mboozi yonna gye tukilikingako dakika 10 ziweddeko. Kane tubeera awo ekituufu ne kitegeerekeka nti bano baali bazze nga bamanyi bwe banantuuza ku poliisi. Then bajja kwesa olukujukuju banzijeko essimu yange bateekemu password badeleetinga channel eya Uganda at large. Era munnange bwe batyo ne banzizaayo mu kaduukulu. Oluvannyuma nga bamaze okwegerezeganya n'abantu bange abaali bazze era ng'ekyetaagisa ze ssente. Bwe tutyo ne tuba nga tukola ki? Tumaliriza mu ngeri ey'okuba nti ntibagalewo fayiro simaba bakole batya. Nga biringa bya buferefere naye nga nze kye nategeera nti kirabika waliwo abali emabega w'ekintu ekyo era nga beekozeemu omulimu nga bw'onoogamba nti kati abaana bajja kujja boogere ensonga za struggle naye nga tewali abasasula. Teri muntu abasasula nti bajja kujja bakeere boogere ne katiri muntu akola ki? Abasasula. Munda mu kkomera embeera yaayo naye bw'ogitunuulira olaba nti omulimu omunene poliisi oba patrol za poliisi ze gukola kwe kubeera nti zisomba abavubuka naddala akawungeezi. Era abavubuka mulina okubeera nga mwegendereza nnyo. Ng'ogyeko ekyokwegendereza ani akkubira essimu gy'otambulira naye wakulu nnyo kubanga nalaba abantu bangi be bayodde akawungeezi. Oli ng'akugamba nabadde ngenze kugula kikomando mbadde ntudde wali ku chips okumpi n'ebbaala ku pool table awo poliisi yo bwejja eyoola buyoozi abagenda mu beeti akawungeezi mwegendereze kubanga abasajja bayoola era eyo bizinesi nene nnyo gye bali. Abasajja bayoola akawungeezi ne bateeka abantu mu kaduukulu akatono bwe kati mwenna nga mwenyeze muli. Seminti gwe mwebakako kati nze nasulayo ennaku 3 gamba ebiro 3 naye muganda wange omubiri gwonna nga gwonna gunnuma n'okulwala n'endwalira ddala. Oyagala okweteewuluza kufuka kugambye byonna mubikola omwo. Kale kwegamba embeera mbi mu makomera ng'oggyeko ey'abapoliisi okubeera embi kubanga bo babeera bakubuuza wali ebibuuzo nga bwe bimatirane bwe bakubuuza ebintu ebitategeerekeka naye nga gwe omutunuulidde olowooza birala nnyo ogamba ye musajja wattu naye ate ng'afunyeewo ssente nga kiraga bafunawo ssente zo newankubadde nga bano abanene abakulu balabika bye bakola ki be bafuna akasente kati bano aba wansi babuukirabuukira abantu leeta fayiro yo ngikoleko leeta nkole bwe nti kati oli bw'obeera omubuyabuya n'obawa kubanga okusinziira ku basibe ng'ebyo bwe batyo beboogera nti bandiddeko ssente bakoze batya. Obusosoze nabwo era gye buli naddala ku basibe era tribe yo eyinza okukweyimirira oba obaolyawo okukunyiika. Ekyo omusibe omu ye yakiŋŋamba sijja kugamba nti bamugamba nti bwe bati naye nga waliwo obusosoze mu mawanga. Oli yaŋŋamba nti bamugamba nti kikibigabuga luli Muganda bikibe bityo naye ebisagala bigendamu nnyo kubanga osi yali amugamba. Kale kwegamba embeera bwetyo bwe yali nga bwe mukimanyi mbadde nga nzija mbagamba nti abasajja bazze banninnya akagere era nga waliwo abantu abakomplayininga be mbadde nga simanyi nnyo. Osobola okulaba bayinza okubuulira asinzidde okubeera nga akukuba strike naye oyinza oba otategeera ani mu maaso ge tomumanyi naye kati kuolwo kye nategeera nti gurupu era nga bano beekozeemu omulimu ne basasula abavubuka abo abasobola okubeera nga babeera abagezegeze mu bintu bya intaneti kompyuta bwe batyo. Kakati olwo ne bagenda nga baffeffetta abajja nga boogera. Toyinza kumanya oba wakola ddi emboozi eyanyiiza omuntu omu naye tebaagala kwejjayo nti beeyogereko nti nze wuuno era ekyo nalaba nga tebakiyingiramu era y'ensonga lwaki oli yabagamba nti kakati olwo kitegeeza ono mumuleese wano olunaku olwaleero naye kati bwe kuba kweyongerayo kitegeeza nti ebyo biba bigenda kuddira poliisi kubanga
tuwulira bulijjo ng'abantu banoonya abantu baabwe ku poliisi nga ne poliisi temanyi gye bali, naye kati olw'okuba nti ono mumuleesi wano kiba kitegeeza nti mulina okuleeta obukakafu obulagira ddala ensonga yammwe mu bulambulukufu. Ani avunaana? Amuvunaana nsonga ki? Bw'aba yamuvuma biki? Bw'aba yamwogerako ebibi yamwogerako bibi ki? Era yakozesa bigambo ki? Ebyo byonna nga biri awo ng'oggyeko ekyokubeera nti ekifaananyi kyange nti oba tewaliiwo kifaananyi kiraga nti njogera nti balabe ka vidiyo kaakano, ebyo nawe biri awo kubanga biba nga bigenze walanya ate gye muba mulaga mu kooti n'ebirala nti tegedde otadoboozi liri bwe biri. Naye byonna okutwaliza awamu malya nsimbi, era kwegamba bwe bakulemererwa wano era bamanya bajja kukamulamu akasente kubanga ate ebyaddirira ate mu kutegeeragana neebuuza ate tutegeeragana ku ki ekitaliiwo. Naye era munnange okuva ku poliisi kitegeeza olina okusasulayo ki? Olina okusasulayo ssente era zo baazitwala. Naye ekikulu kya byonna ndi mulamu, emipiira tebaagikwatako, sijja kubawaayiriza. Ate era still n'omukulu oyo akulira ba CID awo ku poliisi yalaga maturity era mu butuufu yali neto kuba ye yayogera n'agamba nti ye akwasaganya ebintu bye mu ngeri efevaringa buli omu, tayagala muntu ave mu maaso ge nga yeekokkola era n'abuuza ebibuuzo bye ne bibalema okuddamu. Naye nga okwegendereza kw'amaanyi mu abatambula ekiro mu mabaala eyo munda eyo bayoola, waliwo poliisi ezimu nga zo ziyoola nebaga nti sayidi zeeyo okugenda eyo eyo bayoola eno eyo twagana kusengukayo naffe bayoola, buli wamu bayoola abavubuka ate babajjamu ssente. Omu ku bo yaŋŋamba bamugyamu 25,000 abo be bayoola akawungeezi awo, n'ekiro kyonna babeera bayoola. Kati mmwe oba oli awo abeekengera, kwegamba si kwekengera naye omuntu tamala gakubira ssimu naga nti jangu onsanga wano jangu okole bwoti. Olina okuba kati nga weekengera mu buli mbeera yonna. Bw'oyingira eka manya nti oyingiddeka tovaayo. Oba oli waka omuntu ayagala okukulaba kitegeeza nti bwe ziba ssente azikusindikire ku ssimu. Bw'aba alina byakugamba nabyo abikugambe kuba mu Uganda temukyali kyama bwe ndowooza.